fa byonna tubireka abasiramu okubeera advisor wa Museveni ekitaliyo ogenda musabo ngenda musabo lyange kasito bakolera ekirungi bakusasula bubi munagisi kales muri comedian sale singwachibuliziza bano sale be amanyo nenga kuwangulamu bakubira ekitu temuyina mazima a man like me I wouldn't have been mistreated mmanduke bejo okuli kufuma kimunyuma nzitola be nzitire ku mutego bakuli je bani eddemu ebekyaddamu okufuma nedda I must communicate I know what I mean esafuli efuse ekidoli eddamu okufumba abewafe bali soze wafe teribania tebayina minio Chikomi Musatu Tonyeza Usatu Radio 4 ensonso na Chikomi ka Tonyeza Msam Radio 7 eiraka yabajikuru omukama kabaganze Adam Kongo program gwensonga kwetuli nabadde wa bujingo wapasa bujingo nakulabye ngangeze nebaze katonda mu lujjudde kuba bujingo takoma kuba muganda nge kyokka naye tuli bamukwano kibola bakugamba tigwe ne balo wani mukazi omu are you friends mwati muri friends marriage tesobola kubeerawo you tolerate a friend bujinga amanyini n'ebyaffe era bikola bujingo yangamba naye olemedde mu byaffe ebyo katonda agenda kwokya omuliro kuba gwaddira amaanyi ge nogateeka mu bibyo era kugende wa bujingo namaze bisibula nogende wa pasa kakande era marabi siyingira bwe babikwatirayo binzite wase kusibula bajjajja nga ningenze wa musumba nena mulenga ina liquid gwa kuyiwako wano nengamba kati bajjajja tobanyiza saatuse olwatuse nalazeeri buuza kankaka nagenze olwa baptism bwe wavudde wa bujingo ng'amaze okuyiwako amazzi g'omukisa wasibidde mu ssabo kyaki nemaga nti abange nkomyewo oyagala banzite nawe obirespectinga ekyenkaniddeawo bali abasajja bakugamba wonyoomera asula munju kanyomanyoma nze ndikutta ndikwata mulala okutta waliwo eddakiika ne bakwata omulala teyakugambye nti lokoka nja kugendangayo nagambye bujingo nemugamba nti nze maze emyaka 4 sisomangako mu kyaki 40 years abaana ewaka basomi nnyo abakazi basomi nnyo tatawe mukafi era mbadde nabagamba mugenda kubeera mu ggulu munzibirangayo emmere kuba nze ndi bwa muliro nawe omanyi wogenda ng'ovudde wa omanyi wogenda ngoga nti akwata omukazi amanya nti agenda luzira myaka 7 so lwaki todde eri katonda n'owona omuliro ng'obudde bukya ate bano banjokere ku nsi banjavuwaze abalwanyi entalo abalonyi b'entalo bakamanda babatopiriri bafiriri maaso emizimu jjo emisambwa amayembe ne lubaale nja kubuuza katonda lwaki wakkirira Lusiferi n'ajja ku nsi nga gwe yakulema omuntu alemye Museveni olina omuvunaana nti katonda sitaani yamulema lwaki katonda alowooza nti fe abantu tusobola okuwangula sitaani naye yamulema kati nti byange nanikola ebirungi mwamitambale nange era nkola birungi byereere njagala okukulabako wali mu jjana nga ntudde wano ne Tamale nga ntudde wano bwotali kigenda mwabasemuga nti obupaapi bwonna gwolina obupaapi bumeka wali obugezezako ku feesiyo nze you see obupaapi what about abaaliwo nga bamisa ntebannajja how did God judge them anti enjiri yatya nabakujja God judges you according to what you believe in nate gokisussa ogenda no practice nga byeyagaana bitya ani yabitonda ani yatonda amayembe nze ebyange mbiyina naye sibiroga biri ku muzzukulu wabyo gwe mulumbe waliwo abadde ajooga ennyo abantu byene bimukakkanya
biri ku muzzukulu wayo bikola ki bibonyaabonya bikuuma omuzzukulu ayinza okuva ku mabega ga jjajjawe n'agwa mpozi ng'alumye mulume omuzzukulu bw'agwedda n'aluma jjajja w'amabega amukasuka naye omuzzukulu tayinza kuva ku bano balimba ebyamu bifu naye pasita teyabisabedde ne bidduka nga bidduka kuba yabadde bw'ati ng'akusabira anti byadduseewa byabaddewo byabadde ku geeti ne wakakande ŋŋendayo ne wasirwadda ŋŋendayo mbireka ku geeti tetuddeyo Kuchikumi musatu tonyeza usatu radio 4 ensonso zina chikumika tonyeza musanvu radio 7 eiraka lyabajikuru bamukama kabaliga nze Adam Kungu bisigala ku gate Yesu yababuuza bajja ne bamuripotingira tusanze abasajja abawunyanga ogwa abawunyanga nakanti batulwanyisa mubaleke sina byamalogo byange bya self defense naye omusajja eyasoma omuyivu nga mwami Tamale with 2 masters degree with the 2 degrees nokiririza mu bintu eddogo mayembe rubale kankubulire esabo omanyiru akira yiro odinga alemedde okufuga Kenya. Do you know it? The reason is simple. Abajaluwo balina culture nga mukazi wo bwafa weebaka naye n'omulambo n'ekiti esembayo. That was their culture. Today bagula balalu ne bakibakolera. They cannot rule Kenya, but they cannot abandon their culture. Next, secondly, the Kikuyus don't circumcise. The rules don't circumcise. They are dirty. Ebe kongala hilo dinga achivumirira. Okucircumcising. Okuva ku mirambo. Bachikola abaluwo. Abaluwo. Timba bwajewaka abakuleetedde mikisa. Ne waliwo timba yajje omu kusajja omuluwo. N'alyawo abaana babiri. Ab'okumulirano be bayogera abawadde life authorities ne bamutwala nga yagiyita mikisa. Never fight culture. Abanyankola abo balaba balina amannyo agavuddeyo bwe kati. What was the cause? Kunywa mata nga baganya okukina ekinanka n'ekibajje. Ekyanzi. Tonyina kunyusa kyanzi. Yes. So therefore, culture terwanyisibwa. But misuse of culture. Ne goli mu Catholic. That's what I know. Kati obu Catholic n'amayembe n'essabo tebikwatagana. Anti nze nkuga nti amwe Catholic by birth. Why? My mother comes from a strongly Muslim family. Why was she married to a Catholic? God wanted me to be a Catholic. Never again kumbatiza na Rwanirayo. Nene tumeri. Walwana. Ngoli baby walwana. Bujingo. Bujingo blends. Banange kambabuli. Ba pastor muyigire ku bujingo. Zembalize mazemi akananga sigenda mukusoma. But I was not bored. Saba de konti bwagenze wabujingo teweboye. Why? Life and bujingo blends the culture alinga Museveni. Museveni yabaga nti shirimu ali mu mpompogoma mutekemu engalo. That's what they used to want. Bujingo yabagambye nti when you say a girl or you a girl, a boyfriend comes to you, ask him what your intention is. Kuchikubamu, kuchirabako, kati your message ajina past oba father tajina. Bujingo yabagambye atya? This is the language. Tuchita slanga. Slanga kitegeeza olulimi abayayiro boogera. You must master it. You must adjust. And you adopt a new trend. Bujingo yabagambye sinze nkyogedde sijja kukyogera naye kiki kukikubamu. Omulenzi bwayagala omuwala akikubamu. Oze kukikubamu kukiraba. Kuchikumi musatu tonyeza usatu radio 4 walabye ki wa bujingo?
Bujingo nalabye abakazi abakadde nga bazina amazina enyimba zonna bazikubaniriza era Bujingo yanchallenge ne ino oluyimba lwe yaleese okyalujjukira olw'abakatuliki etya Tereza Mpalu kuli mu Tamale ng'ayimba lutya yayimba oluyimba lw'abakatuliki luliwa nduyimba nnyo nti asaagulumizibwa Omukama Katonda w'amagye naye nno oluyimba lwenyimba ennyo Bujingo yaleese n'aŋŋampa akazindaalo ng'ate nti sirumanyi yalusinga kakati Bujingo blends ebintu bye ayi Mukama otenderezebwe otenderezebwe Katonda w'eggulu ayi Mukama otenderezebwe otenderezebwe nga Bujingo yaluyimbye naleeta olwa Ssemakula nti gundi aba nenda bakakazi akakadde akasala endongo kyakituze n'abakatuliki balina bifuula ezo emmeeza ziveemu ekye bwetofa byonna tubireka eyo no bayimba batenjigiriza toyinza kufuna bavubuka bayimba batya bagala kusala ku ndongo bwetufa byonna tubireka abasiraamu balina la ilaha illallah Muhammad rasulullah bwe baluyimba musenyu si bwe balimba muki abavubuka nalabye akakazi akakadde akazina nengamba kano kaba kuzinira mu kyalo nga si wa Bujingo baligambye kalogo you must blend Bujingo blend someone yes live ekutto ngero omukadde nga naye atya kankubuulize abantu abatamanyi kwogera if you want to master communication kola engero one day a friend was told me I enjoy your bugero to these similes why don't you translate them into Kinyankole for ordinary people nga mu doing it Museveni yakyusikira mu Lunyankole why abantu bedda kambabuulire what we lacked is knowledge to write naye tulina abantu kalicha yaffe eyina abantu abagezi naye bo babireka mu ngero ewakanyumiza tewala nkuku wala mayuba gwe Museveni ka gavumenti yekesombe basimanyi nani alignment yani mufa bwavu but if it was written waliwo akatabo bakayita masters of political thought kalimu Machiveri kalimu Plato kalimu Santa Agustine kalimu abagezi bonna bali ku nsi eyo Plato yazali mu myaka 435 nga Yesu tanazali he different bazita Plato colonicals na kugamba a leader must be a sort of a king a spiritual king surrounded by wise men Museveni ba advisor be bamachinga damtulire president a leader must be a philosopher king nga yasoma kuba yakulya mu bibuga Athens n'alaba entalo naga nti no omuyigize takola ebyo kyekiri mu gundi ya mwenti erevo amanga mala tegabiyina erevo nti omugezi you look at the Nigerian army basoma are they destructive as agamwe nagafe elevo kati kyenkubuli kati agamu 7 gasoma yes chovola tekakola ebyo biri bali bibakola agoba tekali tegasomye ekitegeeza omusajja Plato yali mutuufu eyazalibwa emyaka 305 BC before Christ yali mugezi so ba advisor ba Mwami Museveni ne president mwennyini tebafaanagana Museveni akiyita president mugezi nnyo Museveni akiyita extension of the civil service how can you tell me tinze mbadde nkuwa advice ku byamawulire onkanyuka kujiri kigendayo tinze mbadde muna mawulirewo kati onfudde advice ebyo weesanyuse sijja kgenda era sirinyangayo wanted to humiliate me sijja kgendayo ne bwona okola otya era muri kodi zange it will be expanded tewalibeerawo ku mukolo gwange oba mu kuziika oba ku mbaga ne bampita advisor wa Museveni toligendayo never
even peeping through that office. Never yongeza sente sigenda. Yes. Because it was a humiliation. I'm your advisor. Nechigundu ya chigana tuli babiti. Chigundu chi. Yamugamba mbu advisor ne economy namugamba ateka bana wa Bank of Uganda tulemakaniddwa. Era chigundu we bali bazika omugenzi kakungulu. Chigu President Museveni yagaana ogenda okuziika. Why? Bali bagala nga yawagira Luwemba ye mufuti wa Uganda. Nga ab'ekibuli Luwemba talinnyayo. Ne bagamba nti Kakooza omugenzi gwe yalamira yamusabiranga omuziika. Museveni said the two of them, if I have rejected Luwemba and Kakooza should also go away. Kubanga Museveni amanya implication izizi. Museveni yagenda okuziika ekibuli. Chigundu yagamba Sulaiman bannange mutuleke ab'ekibuli babeere ba kibuli, ab'e Kampala mukadde nabo babeere b'e Kampala mukadde. Naye omusajja kye yalaama nti Kakooza yamusaaliranga kimenyebwawo kitya. That was Chigundu. Chigundu akola statement ey'okubiri. Bannange omusajja alimba omukadde aba mubi nnyo. Omukadde talimbibwa yakuba Museveni. Museveni yakwata akazinda labu mayanja yali yavunula. Museveni n'agamba, when you say leader dividing his own people is politically bankrupt. Avumani Chigundu. Abumayanja n'akyusa n'agamba buli lwabanga omuntu atabulatabula abagoberezi be abamuwulenge owanakibanoonyeza kyekifa. But let us say Museveni yali asuubiza kakungulu emmotoka. Naye nga emmotoka ezo za specialization must give it to an old man bagidesigning. Era neegundi ono omulamuzi Sam Gundi Wambuzi no yali principal judge balwanira emmotoka ngeri bagidesigninze ya principal judge nti abwoba yagirwanira for two things. Africans emmotoka bagiteekamu eddogo, emmotoka zange ziyingiremu ate kikuunyeeko ejja kutta abantu. Kakati Gundi, what are we seeing today? Nti kibuli mulala ne Kampala mukadde. But Chigundu told the president at the body of Kakungulu tuleke. Museveni n'amuvuma. When you see any leader advocating to divide his people, his bankrupt, uli yali amaze okutegeera reality. Era kyenjagala okubasomesa olwaleero. I want to teach you abantu betulina mu politics bali bameka. Bw'oba osoma psychology, political science ne propaganda bibifuga ensi. Togattako birala bana abalaba pakasi. Political science ne propaganda. Political science, propaganda ne psychology. Kasubi mastering oba owedde. Nti abasajja abo basokolatizi. Kakati sokolatizi yafa. Puleto yafa. Sokolatizi yafa. Gundi Puleto n'agamba Puleto temukabira sokolatizi yagenze. One of the two. Naye mmwe mwekabire abasigadde mu nsi eteriimu sokolatizi. Singa nfa today bannayuganda be balina okwekabira omuli mu nsi alwanyisa abasokozi b'enda. It's not me, it's not my family. Babasokola nnyo. Okufako si issue. Yes. Ne issue yefa abasigadde. Yes. Mwekabire mmwe. Wajjawo omulala nga takoleredde mu nnyayo ya Museveni abajasi babakwate bababbe nga bwe kwali ku Gwobote. That was Gundi. Puleto mwekabire mmwe. Temukabira sokolatizi. Sokolatizi yagenze. Naye mwekabire mmwe mu nsi omutasigadde sokolatizi. Basajja bali bagezi
abasajja bo waliwo akatabo kange bakayita Masters of Political Philosophers naye mwana nga abantu bano tebasoma n'abagezi tebakamanyi ti abasajja baali bagezi nnyo nti Yesu abafarisayo be bawandiika Bayibuli. By the time Jesus was born abafarisayo balina university era St. Paul yali senior lecturer mu university y'abafarisayo balina university. Ate nkugambye Plato yaliwo 350 years BC before Christ. Tukita Guni Chronicles temanyi abantu balina sente zigula ti abasajja bali balina emmere balina ki era bwe tuba tubasoma tuba analyzinga ti ono ekyamukozesa kino kyali ki ekyamukozesa kino kyali ki. Kakati kankubuulire abantu betulina mu ggwanga bw'oba asoma psychology nga wasoma psychology tubamanyi basangwini baani naye ate fe political science tubayita balala. Omuntu yasoma political science ne psychology nabaga nti mukwate psychologist oba yasoma mass communication mumukwase poverty alleviation. A psychologist will tell you lwaki ono send the car oba akozesa yagwa. What's your motivating factor? Kukwata ntegeeza dde ogiwa omulala oba kuweza bbiri. You must get people bo emwanyi zezise mu poverty alleviation. Why? Emwanyi bazi kubeerako abantu kibooko. The people see you don't even educate a person to plant coffee. Cotton taliyo. Abanyankole baagana okulima pamba. Abazungu ne bakuba ente zaabwe ekikato baffe balime pamba nga abanyankole ensigo bazisiika bazisiika mu kyoto. Olabyeyo pamba mwankole. People resisted. Bachigana. Kati olina okusoma psychology yaabwe. Bachiganye. Abasoga bagana okutta embeba. Abazungu ne bagatugulamikira bazitta. Psychology of the population. Bw'oba tosoma psychology, group psychology, toyina gy'olaga mu poverty alleviation. Toyina. Ti omusajja yalundako enkoko bubuluda abumanyi. Obukoko bw'obulaba. Buyinza okumala gwe babukuwa obutwala ebuwo. Obalaga Masaka bwetugenda teeta obuwe ku mazzi bwonna bufa. Bwe bate bunanywa ku mazzi digestion netambula tebufa. Bujja n'emmere yaabwo. Kakati gwegenda ngoga tugabe enkoko gwezigabe. Enjala ebuluma bunyo ku mazzi ennyonta. Gwezigabidde alina vitamini. Gwezigabidde alina vitamini. Baba wate bamanyi. Ati bamanyi. Bo baagala tubulisi ne banyaga. Twagabye enkoko. Twagabye enkoko ne banyaga. Kakati ffe abasoma ebyo psychology, propaganda ne political science ne economy na musoma economics. Naye bino bye bisinga obukulu. Nga message zita mu nnyimba. Mu nnyimba. Kubanga buno bwali obuyimba ndaba amakulu nga gali eyo makusike nnyo. Makusike nnyo. Ezinga ono gundi yabadde abijeeyo. Ani. Tia gundi amaze k'ennyama gamubambula omuntu. Gravito mutujjo. N'ogamba nti wandyako ennyama tabaala ofe. Oga nti ennyama yante. Owomera gravito mutujju n'ennyimba ze. Ayina ennyimba. Baali babiina. Nemwe temubitegeera. Ti the Baganda occupied by sex. Ti every function in Buganda erimu sex activities. Bwe muba mugenda okwabya olumbe tebaagala kwabya olumbe nga mwakava emagombe. Olina okukola ensiisira ey'omukulu w'ekika yokka yetunula mu mulyango endala zakola fujjo. Ti if you are celebrating omuntu omuno yafudde ne mufunamu nga ne mukola effujjo mu bakazi era babayita ogamba ompita mukazi owanjabizaako olumbe kwekwabya olumbe. Ti in the process of intersex gundi ku muntu omu gwe muzadde manya kumiza okubira olumbe engalabi neevuga. You are likely bwaba tebamanyi menstrual period y'abakazi. You are likely to get 100 people. Oh no, ekyo nno kati nkize buyize. Nti wamumala okwabya olumbe normally mu Baganda. Takes a year. Yes.
era mutekawo n'ensisira bwe muba mufiiriddwa omwana wammwe afiiriddwa omwana asula ku malaalo mugenda munoonya omulala munoonyezaawo omulala mu Baganda bw'olibeera ne mukazi wo nga yazaala omwana gye yasooka n'afa n'otagenda naye kye bakola omukazi bw'aba agaanye akwata olwebajo luno lwe yeesiba banaalubuuka bwe yazaalamu omwana yasooka n'omukazi oli n'aleeta ssegwanga n'agibuuka naye Abaganda bakuga nti ate mumubiddamu kakati imagine ng'omuwala gwe wayagalako mugagga ayina emmotoka ayagala avuganya n'ono ate naawe imagine sinabagandi n'omukazi muwala namuzaalamu omwana nga ni museniya oba yakusatu nambulako nga mukazi muwala mulungi nnyo ki nasanga ensi emukubye eyo nakawa muntu nakubira esimu naŋŋamba ti omukazi agamba ayina omwana wo naye ayokya kasooli ba wamanda I went there to trace my blood omwana nemulaba omwana wamulaba nebagamba mumuleete nengenda ndaba nnyina nemugamba manyi nempita nebbaawe gwe nkuwadde obukadde 2 baawe omuwadde obukadde 3 mwebazira okulabira omwana naye musajja gwe tondoga toga nti nkumyewo kuki ku mukyalawo era bwanaabanga y'omukola ewaffe nja muguliranga gomesi kuba bano bajja baabamulaba kati bagamba mukazi wagamba oyo yabajja laba wenono omwana so omwana wamugjayo omwana you took over yasoma okutuusa ono munnaffe lwatujoze n'atunia mu mitwe abaana ne batasoma kakati I tell you nenkugamba abantu babika bibeka betulina mu political science omuntu asooka yafaanana Mirundi tubayita ba self-made people. A self-made person kyemeza abawagume. A self-made person is always arrogant because he does not attribute his success to anybody. Ekika kisoka kiri kitya? Beba Tamale Mirundi. Nti bo bakugamba nze ndi kyemeza. Baba arrogant. Yes. Museveni ne bwampa obwadvisor sigendayo. Naye ng'omulala Sonia asalanko. Adduka misinde. Mala kubwevaluatinga. Ne bakola n'edduwe waka. Kakati singa yakiwa muntu mulala. Yali naye nze mala gyevaluatinga tulina inflated titles. If Museveni says I'm an advisor, I'm for 1.7 nga gwansikiriza afunye 7 million sigendayo. Ndi kyemeza. Bakataga mubaniemu mbajoge baina billion Mirundi tanebwamu is a self-made person. Self-made people they have no respect for people. They are not overwhelmed by any appointment. Kuba bazeberandiza bokka nti nze Mirundi nakwata passport yange nenjibaddiza. Even traveling was a problem. Samanyira kubeera mu nnyonyi. Kati gwe bw'olowooza nti bwe mukuba alumwa nnyo nga tatambudde nali njagala okutambula zibankwateko ku kisaabu entebe emirundi eki ng'omwenge gwennyudde ate gusinga ogukkirizibwa mu nnyonyi. Lindako bakwata busa kinyinyi entebe nga gwonywedde wafuwa mufuwe. Era olunaku lumu nga ntamidde bantwalabwa banteeka mu first class nga sigisasudde ng'otamidde nga anti nti ennyonyi amu nervous. Ennyonyi emala kulandinga n'entegeera why sitwakulya waggulu mu bizimbe no kiki omuddugavu kiki ekimuteeka mu nnyonyi era tebatambulanga n'obuveera wano ng'ogenda e Kenya oli Futivala ennyonyi ekankana bwete oli obwedda buli obunyonyi obwedda ate kati eri modani ekulabula tugenda muki twabadde gundi weather n'abagabana abadde bagaba emmere nobulya tyu naye abazungu bo basoma bitabo bya bulijjo zinange BIBINO balaba ku bya bulijjo kakati nze Mirundi passport yabwe nagibaddiza why mulowooza nti ogenda ebweru nkyagala nnyo oba nkyeraliikira nsula seebasi baali bamanyi bagenda kulumya nnyo katugimuggyeko alabe nze nagibawa kakati gwe Mirundi ayina a self-made person tabonaabona
namanyira kwerisa siri nkoko nzungu. And you are proud of that arrogance? Yes. Really? Anti nkugambye tubasoma mu political science. Nti a self-made person has no spares. Tayina mubuulirira. Tayina ekyayagala mu nsi. Ye mwana azira amata n'ennyama. Nuga naye omusajja oyo anaamalako mmalako. Naye gwe naba kubuulira olina abantu bawa respect. Kayino Tafiro mwa respect. Naye andagera ekyokola. Amelia wamuwanga respect. Andagera ekyokola. I'm the advisor of myself. To advise me olina okuba ng'onsinza amagezi. Kiwala family yaffe yo tenyega. Naye bwe baatutte kuwono junior gundi hamu yamukutteko. Naye hamu angaba bugenda naye taata ebintu ebyo butambi bw'okuba ku radio batika naye gwe oli munnabyabufuzi ye tabwagala. But she cannot move gundi. Naye ku advising mpola respectfully. Yes. That's one. Tachikuka katika tonchikola. Tumuyitani self-made person. Okay. He does not respect the privileges. He's not overwhelmed with the appointment. He reserved himself for future. Yakolera future sikati. Yo agenda mu ggulu. Tumuniya muno omunyola Mungu akadaga. Bonna musige sijja. Muntu yiko bali bawadde omulimu n'atagenda izimi. Ogaana. Nagaana. Wanyoma omulimu ogugweredwa. Si level yange. Siriyo level. Wagaana okuba ku level yemu ne kusaasira. Sisobola. Ndi waffe ne nkuba amatafaali. Naye Museveni naye n'akitegeera nti ono omusajja. Omanyi nabo bategeera. Naye ategeera nti ono. Sewa bulijjo. Myaka 10 tiraje renewing. Let him renew. Naye tekiriisa omwaka ku kabuli yange. I was once an advisor. Ebikwata ku mugenzi. Ndio mugenzi yaliko namuli wa president. It was done after humiliation. It's like a pregnancy arising out of a rape incident. Buli oyogera advisor nzijukira grilling ye bankolako. That's one. A self-made person lacks spare parts. He cannot be advised. He thinks for the future. He's not avoided by appointments. Netufuna tubayita ba idealist. Idealist. An idealist. Ye aliyo buli wamu najo ne bamujoka ne bamuniyamu ng'ekidoli. An idealist ayina bwongo bulowooza. Waliwo ebyokulabirako ku ana. Era idealist alowooza. Nti ensi mu Bayibuli gye baayogerako. Gyeri. Ti endiga eriteeka akamwa kaayo mu kamwa k'empologoma ye gy'alowoolezaamu. Naye ya Museveni talaba nti atufuze nnyo. Lwaki tawummula? Ow'omweso atema yasigalawo. Yes. Alowooza ajja kwerowooza. Ettiimu gundi yatwala ebikopo bimeka Brazil. Ebya World Cup. Yes. Look for the ball. Politics is for the everybody. Look for the ball. Omusajja ono as long as ka age limit mugijjeewo ne term limit muzijjeewo mujja musuulira kaliba. Kubanga ekibiina ekikase kimusimbawo gwe tonyega. Takinako control. Muhoozi. This is what he's planning. If you have mwamu batango doi bani mwamugoba, I haven't no candidate. Are campaigning si wamu. Fabaganda tukuganti yakugoba yakwekubo. Kakati today. Singa nalindi mu government bali banakale mabani abajozi jozaba abani yakubantu. Bali badaga anti program jije kani ajijako. Where do I belong? Bali ba controlling. Tobyogera ebyo. No. Toyina byogera. A married woman, if you are not married and you enter a night club, anybody who batters you is fought by the other revelers. Kakati jagala nkubuli, where do I belong with somebody to control me? Toyina wogo. Singaba gamba gundi. Naye, okay. Toyina control, you are not answerable to anybody. I'm answerable to who? I'm no manager and who can ring me? Let's move for my obscenities except Museveni. Who? Mbulira, where do I belong? I'm not an advisor.
waliompiseko ku mukolo gonna waliondebyeko ssente balina gundi treatment nze nzeeteramu kakati gwembuli kuba essimu yange nkuvuma ebyotawulirangako mpita ekyankwanzi neesiba ebbomu talinja pati ekyankwanzi gwana onaniyo oli wakubira essimu omuvuma obscenities. Yes. What powers do you have over me? Nakiyombekedde. I'm independent. Kuva essimu kuvuma ebyobuwemu. Obscenities. Where do I belong? You lost me. They lost you. Yes. But they made attempts to bring you back and you refused. Or you're going to meet an idealist. Idealist. Alowooza bwe mugobanziramu ne mmuniyamu ne muyita ekitoli n'enkinyamu n'enkinyalamu tolina. You are an idealist. Ninkugoba ninkulonda. Nenkulyako nekugula nenkujooga nekugula. You are idealist. Ali mu Bayibuli. Ne tufunayo realist. Tulina gwe tuyita realist. Yaliwo oyo. A realist knows Museveni cannot hand over power to a wholesale person. Bw'oba omuvuma ne bw'oba mukoddomi bwe ne bw'oba ani tajja kuwa power. I'm a realist. If I refuse to become an advisor, there is no way when I'm sick, then I can apply to State House. I'm a realist. Bakuwangani. Walionda byekunga nsaba ssente. Kino kitta kino. Ng'anya okubeera advisor. Ekitegeeza n'ebyoba advisor byonna sibifuna. Ne bakwata emmotoka yaabwe ne bagitwala Sinyega. It is okay. It's okay. Kuba nagaana okugendayo. Timubanga amalala. You retire. Uhuru Kenyatta must retire. Bukenya refused to retire. Tafuna retirement benefits. Up to now. Kati nze nagaana okulipotingayo. Naye atofuna. N'emmotoka yaabwe ne bagitwala. Kano kasiimu. Nze yiteekamu amafuta n'abasirikale. Singa banzita ani ateekinga gundi. Ani anoonya okunzita. Banopu. Waliwo ani ku bantu abanyalamu. Bayinza okwekalakasa mu kibuga n'adduka. Bamwonona ebibi byonna. It is in his interest to protect me. Nakugaa nti Castro yagenda mu America. Ne bamugamba tuze na protector yenna naga nti America be banoonya. Banzikire wano. Kuba bayinza okugaa nti bode wange yanzise. Nange waliwo nnyamu yalowooza nti ajjako nnyamu nnyalemu ennagisi. Gwogini mwana. Namulabye ne mukuba akatambi akanuka. Kati bulabye agezebwa Professor. Nimbalaba bagezebwa Jovia Sale. Nimbalaba kati babayise wa Sale. Bubanoonya ssente. Ezange ziriwa. Where is my money? Nategeera nti musokoola abantu. Mubatta mu malwale. Let me tell you. Kankubuulira mawulire gobadde tomanyi. The Minister of Health are changed. Wempita Nabulid. And the Permanent Secretary Minister of Health. Files have been opened by the International Criminal Court. Why? They believe these two people are betting killing of Ugandans in hospitals for organ extraction. That cannot be. That cannot be. I don't think that's true. Do you know that I'm consulted? I don't know. These are preliminary investigations. Bajja kwende wasibutinde tabimanyi. Nkubulidde. Okay. Nabuligi ensena umanyi bw'ogaana okufuluma emirembe. Bakukikamu nga kabada. Akakazi tunakabana akazunza endwadde. Diana nakakana abantu baleke mulamu ye yamuleeta nakubalukwa. Genda wali dawe wali obadde. Kubana abantu abana oyogedde ku realist omumaliriza basatu. Tugenda kuwokuna. Owokuna tumuyita Mountain Dweller. Mountain Dweller? Yes. Yaliwo oyo. Mountain Dweller. Tategeera mukulembeze because he is near him. Omukulembeze tategeerekeka ng'omulinaanyi. Singa onaaniyo ku bantu yali badizza kyaniyo. N'oyavuwala n'oyavuwalira nga sezaalabo talina kyakuwadde. Mountain Dweller be bambabazi. Yonaaniyo ku bantu abanyaalako. Mountain Dweller does not understand, does not see the apex of the mountain. If you want to see the apex of the Church of Lubaga Cathedral and you are near Kabusu,
Do you see it? No. If you want to see the apex of Namirembe, ngoli kugundi nakulabi ichacho jiraba. No. If we want oyagala okulaba omuzikiti gw'ekibuli obeera wa ali ensambi akulaba tasobola abo tubayita mountain dwellers. These are people who are near the mountain but they don't see the apex. Ye omukulembeze lusozi omuliraana kibulaba akubye embabazi nakuba bukenja nakuba tumukunde nakuba buli omuti bamutegeera Mirundi yalema. I understand Museveni. Okay. Is a mountain. When you are near the mountain, gwakimanyi nti omusajja oyo eyewombeese nnyo najja okuwasaayo n'omubuuza nti oli kuba ku muwala wange agamba sisobola naye ate bwamukuba emigga omwewuunya eri lwaki oba omwewuunya anti gyenkubuulira ti people who pretend you'd rather talk to Mirundi obwongo bwange bukyamuka mangu tekwatiro nensanga katabani kakajiji nenkasanga mu lyufuti omwattira asookukola muni yampeshas nkubuulirirawo agana okubuuza abantu don't come near me yizo benyondo sungu tebukakana watugamba wano nti wabasonyiwa nabasonyiwa naye ate bakomawo ajja kunjoga nidde wetta abantu answer. I have evidence against you. This is not the last government. I prepare for omanyi kamba bulire omuntu owokuna tumuyita owokuna ge bamuta mountain dwellers owokutaano tumuyita the future politician abeera futuristic tubana abaana bano tebalisokodde bantunda kubanga kibakubye ne kibajjawo tayinza kujjayo omutwe bamu batumukuba obutambi nakanisa kakuba obutambi nemulomu wakune babane babattirawo kati ekyo futuristic future twakijja mu bavubuka babiri mu politics okuyingira politics abavubuka babiri baali bagezi nnyo mu bwakabaka bw'e Roma obw'Abaroma nabagamba ti Abaroma baali bagezi ekigambo mu lusawo kibayita Caesarian kyava mu ngeri kabaka Caesar Emperor Caesar bwe yazaalibwa nyina balongoosa mulongoosa. Do you understand? Kibeta C-section. Nti baali bayina badokita Abaroma ebiseera ebyo bw'osoma akatabo kayita Julius Caesar omulenzi ono ani ku bantu n'abanyaalako yali badi akasoma ne Museveni yakazannyamu omuzannyo nga ye Caesar. Sijja kwongera media consultant Joseph Tamale Mirundi. Yes. Nti mbadde ku futuristic issue. Abayina obwongo ne tubala ebinaddirira mu maaso nti luli muyinza bwenjira yeeka ndikodinga ebintu byenjogedde ebyo nabiwa omwana gwe bayita Wini yali buddo yayagulira banne ye buli lwagenda ku ssomero ng'agwa ajjukira bunne yatayingidde ku university. Wini tayingidde university? Naye ate Wini mugezi nnyo mu bya kompyuta Katonda tayinza kubonereza mirundi ebiri saamutwala mu bano bagundi kati ebintu byenjogera bino byonna Wini yajja obisikira ne banna abalala abato ono batunyeddeko abaana bange ne batasomako tenatunyako natunyalako ajja okusasula ejjoogali bino byakabaaka byakajanja siryogerako nayo ku nsi nakanakayina olutwe sinze nabagamba mutunda abantu ebweru olyoka niyo munyalemu kakati nkugamba nti futuristic tuyina abamanyi predictions Abaganda baga nti emmandu etuli nga kyeyalagula kitookeredde. You are accorded respect when what you projected comes to pass. Nganze bwenkola obutabo bwange. Kakati tuyina olumanyo. Olumanyo nakyo olumanyo like me. Nazalibwa n'olumanyo. Lwekyo olumanyo. Nti omwana anti okumanya. Kinaabeerawo. Omwana bw'abanga enkya kinaaba kiddedde omwana ayina ekikubo okwo akuma omuliro
is a weather forecast. Museno tiyali babye. Nti ente ezange weziriye waka. Neziri ku farm. Nebwe zifuwa zimenye omugagga. Nti akomyewo. Ente. Embuzi yo yalema okutwagala. Zitwala kutale ng'esimba makuli n'okudda. Kapa eyo ekubulya forena. Ente zifuwa nga zirabyeki. That's why an African yasulanga n'ebisolo ebyo mu nnyumba. Mumenye bweru eri ekiseeyo. Embuzi ekuba amatu. Kakati tuyita futuristic. Kakati ate Abaganda bwe bategeeranga nti olina lumanyo nga lwe nnina, omwana oyo mu kyogero bamuteranga mu artificial lumanyo, bamuteramu obwongo bw'embwa. Okitegedde? Waliwo ayina nakyo lumanyo like me, ng'omwana w'ekikubo kababuuli enkya egundi ejja kuba yakiddedde. Na bano artificial lumanyo olufuno. Nabagamba jjo, nagamba Bujingo nti singa okkiriza mu byaffe akasika akookeddwa oluyiira ne kasigalawo tukajjako eddagala. Omulyandira okukuba abantu mu kkubo ne babuuka bakujjako akati ne bakakusonseka ng'omwana akola ki? Ng'omwana bamunoga ekyogero, bamunaza ekyogero. What makes this mulandira nga tebagujjaawo? What makes akasika ako obutakwata gundi? But when you look at the way God creates, olaba ekizinga ekisigaddewo amazzi ne gakirya. Maybe it was a mountain. Kakati nkubulira ne nkuga nti ffe futuristic abayina amagezi agabala future tubala nti kino na kino tekijja kukola. We do. Ojozi ensi yonna gineeddeko oginyaddeko buli omu mujooga omunimu ogenda kukwatirawo pawa. Tojja kukwata pawa kuba buli omu yenna omunyamu n'omunyaalamu. Toga nti bakuloze. No. Ekereziya y'Abasodokisi ngirispekitinga nnyo. Why? Ekereziya y'Abasodokisi alibeera faaza tawasa, alibeera faaza awasa, alibeera bisopo tawasa. You prepare yourself. Ti man like me amukirini. Wawulidde akatambi ka Mwenda. Nakakubye nga Mwenda ayogera. Era nkugambye ti babadde batudde mu meeting yabwe nga mbalaba ku byuma byange. Omuntu n'abakubira essimu. Nabaga nti akatambi ka Mirundi mukalabi. Badduse emisinde ne bakawulira ekiki batutte wa profesi. Buli kimu mbaleeba kunyamu. Balimala kuteegula. Etogone neri mufomoka munyoma omwo genda ng'alowooza nti nja kuwavuwala. Nze nagenda waffe mu nsozi nemukulimira. Ajjako ejjogo lyonna lijja mufomoka munyoma. Nsonyiwa Mami Tamale buli ssaawa. Aleeta ki? What does he bring? Yagambye Mwenda tigenda onsabire ssente wano naye yali amanyi nti ali avuwalako. Futuristic. Kakati futuristic twagijjawa okunyingira mu political science. Futuristic abavubuka babiri baali baagala okutta Kabaka. Very stubborn people in the palace. Kabaka n'abakwata n'ababuuza mu bavubuka mmwe mwagala okunzita naye muli bagezi pulaani yammwe yonna njirabye nga Museveni bwalaba ab'Bukedya n'atabanyega. N'abagamba singa mbasonyiwa abavubuka mmwe Katonda ewaswa muli nkolera ki Kabaka ky'atalina? The younger one was very intelligent. N'agamba Kabaka, Ssaabasajja Kabaka, tugenda ku training endogoyi yo eyiga okubuuka nga mu nsi yonna gw'olina endogoyi ebuuka. Kabaka n'asanyuka nnyo. Mukulu we n'amugamba nti naye kyoyogedde nga tikikola. Ekisoboka. Tunaayikiza ty endogoyi okubuuka. Omuvubuka omuto mugezi n'amugamba azimanyi. Waliwo endogoyi yali ebuuse okujjako ye Nabbi Muhammad yabuuka wa Miraaje yamutwala mu ggulu. Namuga ajja zisomba ziggweyo nga tutanzite tiziremedde okukola ki? Tezisobola kubuuka. Ekyokubiri
nga tulaininga endogo y'okubuka kabaka gwe twakola naye endagaano ayinza okufa aliddako alibuuza endogoyi ajja kuba takyabijjukira. Yes. 2 before we train endogoyi ffenna tuyinza okufa ekyo tuyita futuristic nti obubala gye bujja kakati ateera ekyendogoyi tuyina ab'okusatu kati ntandisa abalabe ba gavumenti abali aba Museveni we bamuzanyira tuyina kye tuyita Trojan horse politics tukita Trojan endogoyi eyakabi kabaka omu yayagala nnyo ebyobulungi naye nga alwana ne kabaka munafu nganzo ani ku bantu bwe yonnegamu nga tamanya kuba mandu mukube ne muwanika obugulu waggulu kakati kabaka oyo yali munafu naye kye yakola yakwata resources ze zonna ne babajja endogoyi kye tulina Trojan horse endogoyi ne bagiteekamu ab'amagye bakomando nakitwalira kabaka oli ow'amaanyi ani ku bantu abanyalamu nakimutwalira namugamba nti munnange nkuwadde ekirabo kino naye ndeka nange nina abaana nange njagala okubeerawo nga ggwe n'obujoozi bwo bwani ku bantu n'abanyalamu kyava mugamba kabaka bwe yakitunuulira nga kirungi Trojan horse naga nti mubba ebintu byange nalaba ne Museveni twagenda mugundi musangasanga mu South Korea najjayo laptop baali bagibbye nagikwasa yagibasuuza kibula nze njagala nnyo mwenda omanyi lwaki mwenda waliwo yamutuma sente mu Bank of Uganda biliyoni aga nga yeye kukumya nga baliyo bwandya ku bantu Museveni agenda okutegeera nga 20 biliyoni bazibye ezaali zaponye olwakasooli olwakutte buli omu nakalima akutte n'abataliyo ne sente mu banka ekyali waliwo abo abamunywa ati Museveni ategeera nti ono yazikimyeyo 20 ki million nga amuyita kyola amwenda mwagala nnyo yabategeera nti bajoozi banya ku bantu ne babanyalamu ne babafuula ebitoli n'okumawo ne bakunyamu ne bakunyalamu mwenda omanyi kye yakola mwenda gwe baatumayo nga jali 20 ki billion ng'aswalira sabajoozi kongolo kakati kongolo ye Museveni bw'ategeera nti kongolo yazitutte Museveni ababeeta abakwata bwe balina okugoba ne bakanyuka ku jirikiti kubasuula embwa gaana okugendayo aleme kulyanga ku bantu n'aliddako talinya ku bantu kakati Museveni ng'ayita mwenda mukwano gwe cannot deny ng'amugaa nti gwaponye wajjeeyo biliyoni aga mu Bank of Uganda mwenda neyennyonnyolako nannyini ensi okubeera omuku obulamu bwe bwonna yeyazitutte Museveni yamugaa nti I need this money naye nga tusobola zijja ku nannyini ensi okubeera omuku obulamu bwe bwonna mwenda bwenti baaga n'atuula nabo Uncle Sam yazimuwa nazize wa Museveni mwenda bamubuuza what did he tell you? He asked me, have you brought my money? Yes, zizo mwenda bamutwalako ne ku side headquarters did he count it? No. He looked at me and moved out of the room. Mwenda oyo gwolaba baatulako mu meeting ne bamugobamu mwenda naga nti you see when these people see batolo they think we are fools. They treat us like ekiyita batya they treat us like who ekitegeeza abambowa mu lutoolo nti goba okwata ekisolo olina kiwa bano ne batakuwaako mwenda yagamba akatambe nkayina nti bano nobakwasa miliyoni 10 tebakuwa yadde 10 abalusula mwenda yagamba nti these people treat us like balusula
bwetuba noonyeza sente ffe batuniako buniya naye tebakuwako yadde ekikumi. Mwenda n'agenda ew'omusajja ow'amaanyi ne bamukwatira ku geeti anti obinyiga. Nze nkubuulira nti why I and Mwenda tuli ku layini egi. Ffenna baatuniyamu. Ne Mwenda bamuniyamu. Mwenda abamanyi nnyo nti bw'obakolera bakuniyamu. Mwenda yagaa nti bw'obatwalira biliyoni 10 nga tewanyazeeko. Nenkutera nenkugula nenkunyoko nenkugula nenkusisako nenkugula. Kampumulemu. Kyobalaba tebayina mikwano. Katono nnyo kanzije ku radio. Naffe tulina okuba ne ssente tutulajje mutuniimu mutunyalimu mutuniimu. Sasula school fees za tamu eno ne Momo oyingire draw okuwangula school fees. Kino nno kyangu nnyo era ogenda kufuna omukisa okuwangula bingi nnyo ne Momo. Kozesa Momo app oba nyiga *80*80#. Together we are unstoppable ne MTN. Freddy Osmosis chichi Fredola boss omunene ombede Bino Joe kamalabyo na wange gwe kakole asasanya aziwaywa senkagala tekubya msimbi Freddy Osmosis leero sirina sente mpola yemitwala biri nzijuza akaduka akange. Lwaki otawaana okwewola sente ng'olina MTN Momo? Weesootinge kozesa MTN Momo app oba nyiga *555# okufuna looni ey'amangu. Lunako looni ekolera okuva mu ezo ennyingi ze tulina nga tuli wamu tewali kitulema. MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Okay. Abaganda kakati omuganda babagamba mwambala mpale. Ne babagamba nti omukazi ow'empala alagira ddala. Akabuto kano kagenda ne kereega. Kati bano ne batategeera nti olubuto lwe. Bano balowooza ono byeyimba. Ani oyina ennene. Bo balowooza ki? Balowooza byono gravity. Ebya gravity bya. Omusasi ayagala ddeni. Bw'oyambala. Bw'oyambala. Empale. Olubuto olwo ne lutte. Asibako akabuto wano wansi. Omukazi ayambadde jjiini abasekise. Ow'empale endabada. Kati Abaganda bagiwera. Bano bwe balaba ne bagamba bino si bya gravity. Bitya? Golabise ani ayina ennene mpuuta. Lwaki ogamba mpuuta gwe gireka abantu beeteremu. Kale tukyagera maaso n'akatabo kano ku 13 Radio 4 ensonso nze Adam Mukongo dakiika 16 zokka zibuleko essaawa 3 ezakawongezi k'olunaku olwaleero. Message ogintera ku 075 02505 ntubeera nga tukwatagana 075 ompa amannya go ne gy'osinzidde ne tambula ffenna akawungezi k'olunaku olwo. Njagala kufuna kati ne ku ssimu ku 075 213 ne 07 njagala kufuna ku bantu kakati ekisembayo kita Lucifer Theory. Watubulya ku Lucifer Theory eyo. Lucifer Theory ekutegeeza sota nti malayika ono kumuyita Satan. Nalebya abasajja nga boogera nga bawulira akatambi kange ti are we fighting with the Satan? Nedda mulwanyisa gwe mutasobola. Ejjogo ly'omuliri bafumuuka mu nnyuma mugaana okusasula sente zange nti mwali mulowooza mujja kunnyamu. Nze njagala ekifo kya gavumenti. Nabakola emyaka 14 ngobanga mumpi wankoko. Kati nyinza obadda mumwe. Anna sirika natuleka ninde muhoozi. Naye ono eno gavumenti erimu okuniya ku bantu n'obbanyaalamu. Bo balowooza nti ffenna tulinka bakadaga be baniyamu. Kadaga muniemu ayita 6 billion retirement. Nze nnina ki? Handina ki mumpa mmeka? Miliyoni 10. Okumpa omusaala gwa 1.7 gwenda kyekukola ewange. Tegulina. Gugula magumba gambwa. Omusaala. Ate ngukola mubi. What can I use for 1.7? Nga yoziba mwade million. N'abasajja abo tebategee tukina empase. Do you believe if my mother hears that I was crippled because of my son's support to Museveni?
Museveni wakes up at 1 night and chases my son like a chicken thief. Namuteka ku 1.7 namukanyugayo. Nti nebaleeta omupya with the same academic temuyina mazima basajja mwe. A man like me, I wouldn't have been mistreated. No. Naye waliwo ayagala okunniyamu buyolooza yinza okuŋŋonia omwana wa Mirundi bamuni nze mandwa ke beja okuli kufumuke mu nnyuma nzitoolabe nzitire ku muteeko namulinda emyaka 9 ayingira omuteeko ye ngalowooza mbu agenda kumpangula nfe kakati nkuga Lucifer Theory egamba bweti yeyo yennyini gavumenti eno gyekozesa Lucifer Theory egandi kasita obakolera ekirungi bakusasula bubi munagisi kalense buli akolera government yes this government ate kibyonyo kajja nibo sent nibo wabuli kimu agoni binyo kabakukanyuke kujire kutukobasula embwa ngani ku nze mbere wange ningenda musabo ningo sigenze kujire kutukobasula embwa ogenda musabo my shrine makes money than advisor osaula musabo ngane gadde omala genda musabo kugambi okubeera advisor wa Museveni ekitaliyo ogenda musabo ngenda musabo lyange okubeera advisor kuba Museveni alimba tiwali sente tiemani like me 1.7 gali aba 70 wali aba 50 me you be honest. Let the president be honest. Angambe nkumuziza gende wamu njokuzina amazina agatta omuntu nisibya kudimba bono ye mukyala wamu n'omukulu nze yasoma propaganda inflated titles ndize nino okubeera ngandi mu nobuno bobo wakajja Museveni wanted to give alimu aba advisor banno zisibirimu bali kulwa advisor nengendayo kakati kugamba nti Lucifer Theory ekugamba etya Lucifer Theory ekugamba nti gwokoledde obulungi akusasula bubi nga mbwa surprise bankanyuka kujja gwokolera ekirungi akusasula bubi yes why but what is some Lucifer Theory lekisera waffe yatugamba netwa example ti omusota gwabwejja kabaka nekuva mu lubiri nga gudduka bagunoonya nekusanga omusajja omuyizzi mu nsiko mu kibira nti endulu ogiwulira nze nkikoze nze kabaka mubozi afudde naye mmira onteeka mu lubuto lwo nalwana ne federo nenwana na buli muntu benalwana nabo babetekamya bebafuna sente embwa bagikanyuka ku jirikiti gyeyina okubeera mbw advisor wana nze ndi musiru infule saabula mwana naddole wejjusa gekyogamba ebbakuli gye banieddemu eba ekyaddamu okufumba nedda must communicate I know what I mean esafuli efuuse ekidoli eddamu okufumba naye waakiri ebbakuli esigalawo nga tewummuse bagitwala mu kabada wajja waba naye nze Mirundi balina ndi kidoli bwe bakiniyamu ne bakanyuga ku jjiri era bwewali baayo omukungu alina kya nga bakikimanyi nga akiniyamu kirina kubeera kumpi awo no I'm not a party mama wange singa yazaala jiriki singa yazaala kidoli abewaffe be balisusa okunniyamu saalize mu State House mukukunniyamu abewaffe be balisusa ewaffe teribaniya tebayina miniyo nedda masindireho ima naliyo tetwagendayo luli niyo gwaddako ntagenda mujje mufuneyo mumpiteyo kuba ba leaders mukole semina I can go and educate the people. Okay. Naye okunfuula advisor ekyo tekigenda kubeera tosobola kukkiriza expunged from my records kyali kyakunniyamu to humiliate me nkuba ebiraka mu mpale nengenda mu sirayini yange nenkola nenga siri advisor buno butono ba singa banteeka mu kinene naligere but it was intended to humiliate humiliate him sira him ono kasasiro agenda waffe kuwebaka omwati womu toddemu nga tuzeemu ndi wange waliwo sijja kuniwange toliddayo kola na mwami Museveni mukamaawo emyaka more than 10 years ng'omukolera kandi Museveni re-evaluate me
yewe yandaba kububwa nontuka mububwa kati aliddamu nakola evaluation nti mpologoma kyobola bankola kati mpugira omulolo tusinkane kusanyuka TV ku macha oba military ya Museveni yali nfu eyamuhoze nze Adam twesa nkusanyuka TV ku macha sawa 12